Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange nate yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Nkuleetedde engeri poliisi gy'etagetinzeemu ba leader of opposition n'abo bonna abawagira opposition, engeri gye bacunyaamu mu kasirise naye nga yeefudde etamanyi nti kino kigenda mu maaso, ebitongole byonna byefudde ebitamanyi nti kino kigenda mu maaso ekikolwa bwe kiti, naye nga byonna birabibwa. Kutegeeza nti oli ku UG Update TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Webale nnyo okwekuumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange mpuliriza. Abali e Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, abali mu America, UK, abali e South Africa nammwe abali mu Kenya, mbalamusizaako nnyo, manyi temuva ku mayengo gano. Wabula ggwe atannaba kubanga otweyungako, kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Update TV. Ebbanga lyekulunguludde, ebikolwa bino nga bigenda mu maaso nga bibeerawo. Emyaka egiyise bizze bibeerawo nga ebitongole bikuumaddembe bifuuse ekintu ekizibu nnyo, bifuuse entiisa eri ebibiina by'ebyobufuzi naddala ebiri ku opposition ebiwakanya gavumenti eriko eri mu buyinza. Kaakati kino kibadde tekinnasokoolwayo nnyo, abasinga mubadde mukibuusa amaaso, naye njagala nkulage poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe engeri ruling party gy'ebikozesaamu okubanga basirisa oppositions eri abawagizi ssaako ne opposition leaders abakulembeze bennyininyini, babasirisa mu ngeri ya kimpowooze eyo mu field ssaako n'ebifo ebisigadde by'oba totuusaako maaso. Kano nno kazuuse ng'akakodyo ka gavumenti eri mu buyinza keekozesa akapya okubanga esayirensinga ng'esirisa eddoboozi ly'abo abawakanya gavumenti oba abo balina ku bye bamulugunyaamu n'abo abaagala enkyukakyuka. Bwe tuddako mu mwaka oguyise twalaba wano opposition Dr. Kizza Besigye bwe yakwatibwa okuva eri mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi, n'asibibwa n'oluvannyuma n'aleetebwa mu ggwanga erya Uganda. Kitegeerekeka nti gavumenti ekozesa ebitongole ebikuumaddembe ne bicunya abagezaako ogiwakanya, abalina eddoboozi erisobola okugezaako obbakugira n'obbawakanya. Babakwata mu ngeri etya? Babakwata abamu ne batwalibwa ku limanda, abamu ne bakinyuzibwa eyo gye babeera, abalala ne babapaatiikako n'emisango egiri feeke mu ngeri ey'obbasirisaamu. Kati example nga gye nkuwadde ekitwale ng'ekya Dr. Kizza Besigye, omukwatira mu Kenya ate nga kiri out of their jurisdictions, kwegamba tekyali mu mateeka gaabwe, kyali kimenya tteeka. Ebitongole ebikuumaddembe okugenda mu ggwanga eritali lya Uganda, wabweru w'eggwanga Uganda, ne bakwatirayo omuntu nti mumenyi w'amateeka. Kitegeeza ki? Kitegeeza n'eggwanga erya Kenya lyakiri mabega. Baamukwata ne bamuteekako omusango gw'omukwata n'emmundu 2 ez'ekika kya pisito. Weewuunye yayita ku kisaawe n'ayita ne ku ky'e Kenya nga sisitimu zonna tezirabye bisse ebyo bye yali akutte. Ekyo njagala okyebuuze, ojja kituddamu edda ng'omaze ofuna ansa yaakyo. Kaakati ekyo nga kikyali awo, njagala otunuulire era omwaka oguwedde Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali ava kabaga akamu okulaba looya we, we yakubibwa akakebe aka kanisita ku kugulu. Kino nno ab'opposition baakiraba nga target, nti gavumenti yali etagetinze okutta leader of opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu kusinziira ku mbeera eriwo. Poliisi mu kwewozaako yavaayo n'egamba nti nno yabadde
eri mu kutaasa bwegugumbiriro nti wabaddewo violence ebadde igenda mu maaso n'oluvannyuma ne bakuba akebe kati ya gaasi ne kasobola okuba nga kahiitinga okugulu kakuba okugulu kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba naye ffe tageti yaffe teyali kukutta Bobi Wine nti Robert Kyagulanyi Ssentamu common figure nnyo era opposition leader nnyo so government teyinza kubanga emutagetinze omutta mu ngeri efaananako weetyo poliisi we yavaayo okwewozaako naye nga bino tugenze tubiraba nga bigenda mu maaso saako n'abawagizi abamu okukwatibwa ne basibibwa ne bateekebwako emisango egy'ekimpatiira ne batwalibwa ku limanda basobole okuba nga basirisa amaloboozi gaabwe n'okuba nga batiisatiisa mbu gavumenti. Tulabye emabegakaawo ekibiina kya National Unity Platform kiyingirirwa ebitongole ebikuumaddembe ku laalizi zaakyo okugenda okukampeininga eri mu balonzi baakyo nga tekikkirizibwa nga poliisi ekiteeramu emisanvu saako n'okukwata abo bonna abawagizi baakyo abeetaba ku laali ezo saako n'okutta abamu nga babakuba mu ngeri amasasi mu ngeri y'ekyenoonero saako n'okubaliisa ttiya gaasi ebyo byonna bigenda bibaawo naye ng'ebitongole ebikuumaddembe ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu ebya Uganda Human Rights byonna gyebiri naye nga bitunula. Kati kitegeeza ki? Ebitongole bingi wano mu Uganda bye tulabanga ebitongole ebiri emabega lw'okuempawalinga n'okusapootinga ruling party esobole okuba nga ecunya bonna bonna bali ku opposition okusobola okulaba nga babasirisa amaloboozi gaabwe baleme kuvaayo kuwakanya ku ebyo ebigenda mu bukyamu mu ggwanga. Ekyo njagala okitegeere. Lwaki njogera bino byonna? Njogera bino byonna lwa nsonga tutuukiridde omwaka mulindwa gunaatera okutuuka tugusemberedde ogwa 2026 okugenda okubeera nga gwetabwamu akalulu ka general elections okusalawo ani. Kitegeeza ki? Ebikolwa nga bino birabiddwako mu kimpowooze nga bigenda bispreading nga bigenda biranda bigenda byeyongera amaanyi kubanga bwe byatandika tewali baabagambako kati bakikola kyeyonono kubanga bakakasizza teri agenda bakuba ku mukono teri agenda bakugira. So nze naawe obulamu bwaffe bannayuganda buli matiga unless ng'ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu bivuddeyo ne bitunuulira embeera eno ne bisobola okubaako bye bitaakiriza ng'embeera tennasajjuka ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. So mu mbeera eno muganda wange wenjagalira ojje mu comment section otangaaze eggwanga ku biki ebigenda mu maaso okusinziira ku ndowooza yo gwe bintu nga woobiraba. Gwagala otwegattako mu comment section naggambye ekkirira wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu naye teweerabira kukoona mukade obeere ng'otufollowinga ojja kuba osobola okuaccessinga okujja mu inbox osobole okuba nga okomentingamu naffe. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV.